Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Kusho kuliko ne weyagamba goba oyimba wadde simanyi kuyimba naye ninakyene kusinga something like that nabange yekubye okiriza mbu tomanyi kuyimba okitegeera kati okudaalo okulaba because yaleta gondi kati bata onno weyagwera abasinga tebakimanya awe kagweramu oli bwakuba aleta karo nantongo akuba ku kagundi akapera ke yakuba naye kayina eddoboozi kakaro ayimba sini naga Sheebah nagamba nti bulowooza muyimba naye abaana abayimba gye bali sini nagamba kitegeeza okkiriza kati ennugu evuddeyo n'alyoka aleta n'alyoka bw'oba owulira nsobola wacho tintimate ne bamutunuulira Sheebah bwe bati kuba baali bamufeesi awo ng'oliwa nenaba siwa wagendera inchaja wagambira awe namanyira finito pata finito inchaja najako vesti nategera butegezi leka akazi jeko kadoka akaba border ne kasoka le kadda wanje they will identify Sheebah abana balina amalogozi sibososi all right Alright. What you are telling that because you are getting them on next one and you show me. Yeah. Show me. How are you getting them on the way you got what I said? Show me. Original song that they might imitate. They're not so for the original song that they might copyright. And this is some for the original song that they might imitate. They're not so for the original song that they might copycat. Yeah, yes, copycat. Oh my God, the music so I would have gone to the right. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala.
yet another edition of Kasuku Live. Mbadde ku set ne Bush. Abaddeko n'awamba omukolo. Bush aganyo Bush wini ajiwadde scene. Goji mugabidde. Naye nakyusa ebigambo. Dagabeera in charge. Kalikola kwa kumoderetinga. Nze katika mbere no nga nze go babuuze. Banetwaniza Kasuku Live. Results mwalemeddwa zireleasinga kakati yesawa tuzireleasing. Results zifulumye leero. Ani azifulumiza? Nze mwennyini ssebo. Ezizo. Nga in charge. Nkunyonyodde nti baagwa draw. Era mu kugwa draw nekwata embeera eyo nenjiwa kooti y'abantu. Kati kooti y'abantu ngenda ku research nga ndabe kyegamba mbadde ngolwedde ku ebiri ku line ne kuno ndishuwa bali mu biwa sinabiraba kati abali Kasuku Live kooti y'abantu mututeerewawo mu comments ani yawangudde ekinaava Kasuku Live kasita comments zinawera ebi ngenda kulangirira Bush okuba mu kooti y'abantu ono yawangudde Bush ku after 5 ogambye ani yawangudde after 5 mumbuziza first round. Mumbuziza ya wangu. Nenda sebo ogambye first round. Wabuziza first round. Sebo. Nenda second twagenda mu play back away. Ngera kindu ngata muzanya ka video. Ani abuziza kibuzo wabuza first round. Waje wadesi. Ngende maso tandikirawo. Tabayo abana bamusaze mudda. Kuna kwa uploading. First round. Ngakaze. Ale nsonga zali twakiriza lwaki nakoze. Kati tukukiriza sebo wensonga. Wano nino mudde. Wina omanyono onakola ne Jeff Chiwa. Kati Jeff Chiwa yali manager wa Sheebah ne baawukana. Kokwe. Abantu yasimba bulide preamble yabintu. Abo disrespect nze sijja kwogera kintu n'ekimu. Aba bias already. Aba bias. Kale obo manyi. Ate introduction. Abo manyi sijja kwogera. Kati ebyo na rewind. Ono George Bush kagoda obi wange. Twalinga nono ne Mickey Wine. Ono yali Mickey Wine. Nendo mayi wachi. Ogambe toyagala ku drowninga ku sinkinga career z'abantu. Kusanze wasebo Bush okwogera ebintu ebyo. Wano wobadde. Kalali golwaki gondo ntegerera. naye kwekotokolagana na Jeff. Jeff musajja wange. Tosagula integrity yange. Okitegeera. Kati ndeka nayogerere. Kale tukukiriza. Ayogera side yo. Ndeka nayogerere. Kati nze nange ngambe nti Sheebah yakuhayalinga. Sheebah yali ngokola ki? Kali njagala otegere. By charge VCA yampa omulimu. Nze njagala otegere. Nti nze era nali mpagira Sheebah era ne kati nkyawagira Sheebah. True Siwa sikolangako na sindi kiri awo. Nkoze ne Sheebah. Naye oba odiringa nange olina okuba intellectual. Nze tokola bintu bino bya mu round 1 sidi amukaliza no nyagala soka clearing ekintu kyayogeze kati wali bogamye nti bobadinga nawe nakuba intellectual obadde okubanda ngomo nyine nchanji Bush Bush baba yogera nenda kugwa mu malaka nenda kugwa mu malaka nange nkuddamu bambamu ogera kukola kali kahi nenda kukola kano kahi kani hapo hapo kali kapo abantu balaba shoyo ojja kumpisa omubi neka tudde mu kyasi sina lutalo na Sheebah sina lutalo na Sini bona bali 50-50 no ngamba nganzo omuntu so my submission zaga already bias kwa abantu bali okubagenda tandika kama oyo yali wa Jeff okitegeera si bili manager this is clear Sheebah kaina receipt book ngana wandika konti manager signed by Bushingtone tajina by the way nali mukwano gwa manager we period. So whatever she yali afuna was a friendship. Anene mukwano gwa. In fact Sheebah was even a friend more than I think no sijaga anti yasoka Jeff but I know Sheebah yali mukwano gwa before even she became Jeff's friend. Norimba sindi yawandika baba bayogera akimanyi nze yali voice. Olulu yazisoka kuimba limba gospel. Sindi yamwandika limba la gospel. Nze mwenyine yamugala kyo nayo yakuwandikidde gospel. Kukyuka okukola ngenda kunyenyeza. Mwali mu handwriting ya no Cindy yaliwandika production so ate Bush okay ate natugenda opoza atuka nze
kanjiwemu obubiri. Ono yatuwaliddya Jasmine. From studio, from Discover, ate sigo wamuleeta. Olaba kye nkugamba. But is that bad? Is it wrong? Sigo waleeta Ebya? Oyagala ki? Oyagala Bush musajja wange. Gwe mukisa bwefunye omukyaza. Omanyi Bush twalinga ffenna ku ddeeka. Owange nsula ku ddeeka eri nsula ku ddeeka eno. Nga Bush ono yantwala ne tulya emmere ewa Chaga. Chaga yansanga nanangira omuceere gwe. Oli mukyazo yali fofo. Gwe yatufumbiranga mama fofo. Ze nali ku mugongo gwa Bush nga kwe ŋŋendera okulya emmere. Tugende mu maaso. Ate omukulu ayitawo obuyisi. Tugambe tuzikuwe. Abaana balina byes. No, this is what I think of the battle. Yes. Sheebah was the best creative person on stage. Sheebah had the best band. Band ye yasinga kubo bulungi. Sheebah was on time according to in charge. So the muravera on time ali professional. So Sheebah yakola ki? Chabande wanyavuza. Byabakama full live obasemela. Tiyakuba bakuba live. No, I think my introduction dance ya soka lupa akasoka intro. It was playback. I think Sheebah tambula jaba dance kebazinira. But after that ulimbo rasoka kisasi chimu live. So I saw it was me live. Was me live njimanyi. So Sheebah singa mu live. So to me band awo. Music design band ye yakuba bulungi okusinga yachi. That is a fact. The breaks, the dynamics, the bleaching they were on point. Mu catalog kyembleminga mu Sheebah kiri kimunti enyimba ze teyaziyimba bantu kuzi consuminga. Yayimbanga ennyimba nga 8% ate Cindy yayimbanga ennyimba nga 5. Anti Sheebah nyingi. Anti yeah, but for the battle catalog ya Sheebah yali strength ye. So to me nze singa nali ku team ya Sheebah nali mugambe enyimba Cindy zayimba nazo bokola ki? So that agwayo gwe no sigala ngokola ki? Yali win ya Sheebah to me. So yakwata enyimba zenga ayagala yali I understand their strategy plan. Nti yali ayagala kulagono. Nti woyimba enyimba nyaze nyimba ki? 10. But kyaleta Cindy okuba nti enyimba ze zaali ntono ne benkana. Position ye anti kati gemaliri in charge gagamba kubanga twali tumanyi bulungi nti oli kati twewunya tutya nti gwa ine nyimba ana wenkana omuntu alina nyimba 10 ne tutuuka waliwe twagambira nti biri teri ava ku stage nga Cindy akyakuba nga te Sheebah takola ki kati waliwo challenge mu preparation yawo preparation ensengeka y'ennyimba I feel Cindy yasengeka bulungi nyimba ze. Atya Cindy yafunanga oluyimba olw'amaanyi olumuleeta n'olumujja ku stage. Sheebah watching kugamit round 1 baji mulyako if you are to be honest. Bwe yajja yasoka not exciting. Simanyi how it was planned but people were excited by Cindy's introduction. Fireworks. Ochitegere. X Factor. 2 I think also n'ekibox ekyegula. Ochitegere. Ngunyonyola it looked fake. Oyo mwana ya follow me ekibox. Leka penta yali ya center. Yachiba nayo wano kagundi kapafu gali wagali. Bamu bikulanga kirabo bati. Ochitegera. So watching Ochitegera. Then mu costume Sheebah was far ahead of Cindy. Mu choreography weddala badansa ba Cindy tebayambala kintu n'ekimu. Mazima. Badansa ba Cindy bali cheap. They were too cheap. Ekigambo ekituufu. Ge mazima ekyo buli omu yakiraba. They were too cheap. Then ani alina budget ya buli omu bamuwa sente ze. Badansa abadde ku party ya Sheebah nga bagamba engoye zonna batungisa ntugezi. Tebyali genda mu wino ogule. Ku sente zani. Jako. Sente za Sheebah yabakwatira nonya sente. Kaza ina message ya Isao. Producer atakwata na Yesu. Sente za mwezi guno. Tezinnawera. Copyright infringement. Kano kayinza okumpezesa sente. Kati amangu nonya tulabika. Kati so I feel nti mukuyimba kuno Cindy teyayimba bulungi kiri akuba ne sound yake bakola ki. But I also want to bring another aspect. I think the pre-events
za costinga mu Sheebah. Nze njogera according to nalabanga mu audience. Okitegeera. The pre-events zaaliwo, that is debate ne press conference. Somehow za costinga muchi Sheebah a little way. Because nalabanga Sheebah nibo yayimbanga ennyimba ennungi, but people weren't so moved. So to me, that's why ngamba singa yatandika n'ennyimba ze zisinga ez'amaanyi 5. Naliko ne Jeff kusema after but Jeff ngagamba kayiye agamba kusaidia mu Sheebah ayimba bulungi. I think agamba Sheebah feels abantu appreciating abusungu bwalina. That's what, yeah, no, it can be a fact. It can be a fact, but to me, all about battle, people judge you on that moment. Tetuagala kumanya oba. Don't get emotions on stage. All factors is laid out before the battle, it's all of predetermining. Yeah, and I think along the way through all this, Sheebah got emotional. Rhythm battle. Oshegera. Kati erola ba ne battle je yaggwere eno. Emotions zali stand taking over. That's why people aren't enjoying her songs the way to be honest. I think they had issues with her attitude. No, but it's attitude, also the words that we are here. There are some people are sensitive these days. There is a change abasajja abavu batoyagala abasajja abavu wanike emikono. Kana lesindi we yagira wenyini na responding and people were really shouting. That is very sensitive because abasajja bagaga batini. So ebigambo abavu banyigira singu okudala omanyi bakimu I mean it's Sheebah the poor were angry with Sheebah kali ebintu ebimu omanyi waki oli oba mwita Nokia nafukira under Lwanga abantu abasinga nafukira I don't mind underdog ever bakola ki wagira olenja kusho kuliko ne yagamba goba oyimba wadde simanyi kuyimba naye ninache kusinga something like that nabange yekubye okirizamu tomanyi kuyimba okitegeera kali okudalo okulaba because yaleta gondi kadi bata onno we yaggwera abasinga tebakimanya awe kaggweramu oli bwakuba aleta Karo Nantongo akuba ku kagondi akapera ke yakuba nga naye kayina eddoboozi Karo ayimba sindi naga Sheebah nagamba nti hey buloza muyimba naye abaana abayimba gye bali sindi nagamba kitegeeza okkiriza kati ennugu evuddeyo n'alyoka aleta n'alyoka akwakalekalesima bw'oba owulira nsobola wakyo tintimate ne bamutunuulira Sheebah bwe bati kuba baali bamufeesi awo ng'oliwa nenaaba siwa wagendera Inchaja wagambira awe namanyira finito pata finito nategeera butegeezi nekakazijeko kano akaba boda nekasoka lekadda wani they would identify Sheebah had the chance to put end to this whole kamanyiro because me I feel Cindy amanyira manyi's career yani yes ati naye akimanyi mu bwakikola bwakyo kimunyiiza Nicki Minaj tayimba nga Rihanna nga Beyonce but they are all successful and I not seen the Chikola intentional because I'm Sheebah has attention. She's been the biggest artist in 7 years. So to me I feel she was the defending champion but she threw away that weight. Na gamba can take it on the line. Kadwachi the body nkana ne Kasuku kiri we bojja mu ring. Omanyi baba wenga ngoli alina kilo 5 ngona alina kilo mu 0. Naye ngumi bwetani kusumula kasitokiriza okulwana tebadda mu bino biki oba wasuze bubi Mayweather banga lyonna lyalwana yeewala abantu abasobola omukuba era abantu beyakubanga yabakubanga ku last nti nalina okulwana Kasuku yamulwananga paki yawo yagamba yategeka fight yakola buli kimu yalonda bajjaji so which means mu byonna that's why abantu bayomba nti computer z'abalanga paki yawo yamukuba ebikola ki bingi okitegeera so to me I feel nti Sheebah prepared the show the obvious way. Prepared for the show the obvious way. Me, the nalilo was zanti. Yali koze chiri ekintu kyatera okukola. Design, bichi, good looking and stuff. And tackle a little bit on the elements where people are going to judge her. So, unze in terms of hit songs and all that. Nekweka vocability. Kati vocability yo sijikiriza abantu kola chi. Dijajinga. Amayi ku live kuli bwekuti. Live lwaki abantu bajogera nti live. Bobo imba playback wabera amalowooze mabega so sobola okwogera mbangamba kibichinga eno gakola ki live wosirika
Kiraga like there's a walina kuba wakuba mabega kati mabega waliwo ali bakuba anti kati oli bwasigalayo ng'ayimba nga gwe toyimba because abantu baba kutunulira live performance people look at you so bw'osirika there is a funny way it looks disorganized era nze bwemba nkola production ngamba babimbi yogerera wano toyogerera wakati wa verse bw'oyogera wakati wa verse olina okuddayo n'ogiyimba yonna oba okitegeera kati Sheebah wakati awo when they wegendereze Cindy never used to talk wakati wa verse ye until the end of the start music nasigala ngayimba naga munyumirwa bannange n'akulwa line okitegeera so go yimba what ebichi n'otandika okwogerera ennyimba zo okitegeera so to me the battle the opinion ebyamazima nti amateeka gaaliwo but at the end of the day ekisooka amateeka go in charge mwagala etalete amateeka bagakanyako amateeka go mwagala gasoma ku press conference yasooka bagakanyako buzo oyo anti kunyonyola bebe kabanga gajja late but they agreed upon those yes bagakiriza tisike baliko lwaki nkugamba nti nze sigenda gamba nti Sheebah bamukuba because bwengobera amateeka ga in charge elements nyingi yakola ki mulimu n'obutayimba cover mulimu obutaleeta muyimbi atakola kolabo so bwengoberera awo so according to the rules Sheebah won okitegeera because she stayed to the script yes but me according to the performance yaliwo when I weigh the two the creativity the elegance whatever the art Sheebah brought and the what Cindy brought just one aspect which people were interested in is singing. Even when the band was not so nice, even when the sound was not so nice, she sang. Nyimba zete zali hit. Kubanga ekisoka nyimba za Cindy nkadde nnyo. Okitegeera ennyimba nkadde Sheebah ine nyimba za kakati zi boy fire simanya zi cheesy did I die. But I was so surprised nti neze nyimba bwaziyimba. Zabulira okitega kyegeza kugamba. So to me I feel nti battle ya vaku regulations zamu nedda mu court y'abantu eyali on the ground because abantu abali ewaka bagobereranga bano kye bakola ki so bwe kyajange era wolaba bwe kyaggwera nti mwatuka eseera oli n'asiibula ku stage kati kyasinga okunnuma nti Sheebah yasiibula Sheebah yalina okukwata akatebe n'ayimba ennyimba ezo zonna oli n'avaawo ekyaliwo nti kyaliwo ekiti twatuuka ekisooka Cindy yatuuka late which I think was a personal tactic she was playing kati betutuuka batwongera mu 2 hours okitegeera gayo oba DPC yali ku stage emabega wangaawo you remember nembagamba banaye obudde bukoze eki nembagamba kubayo lumu nona akube lumu tukole ki tugende kati jukira coin toss Sheebah yali asooka ngono yalina okuggalawo nenga bato ya bebe ne Bobby bwe yali batukana yabagamba ntubongedde mpaka saa 8 ne bayingira omwenda ne bagamba naye mujjeko ebiwa mukole ki ye Bobby n'amanya nti walo gye bayita popular vote njikira iminga nze ensembi okuva wano bebe na adhering n'akola ki n'aba kusema kati ne Sheebah ne yali akoze wali Cindy wakuba oluyimba lyo bamusitudde ajja akuba what was her last set okitegera bakuba her last set naye bamusitula bagenda okitegera kyengamba Cindy ayagala okuba olulwe bandi ya Sheebah etandika okukuba ebitakatakatakataka bikyotega naye teeka lyali nti oli bw'ayimba nono n'ayimba rawundi zikole ki naye mbagamba nti Cindy alina okumalayo rawundi ye kati Cindy bamalayo rawundi ye ate Sheebah agenda okwagala okujja bagamba kuba wankoona nga ebyuma babijjeeko ennyimba yali badde ennyimba nange nali ndowooza Sheebah kati yandize nga nezo ziwankoona me the first round was the win 3-4 hits yalina okuba win ya Sheebah kubanga yeyasooka nga abantu tebannalaba muyimbi yenna leeta ennyimba ze zisinga 5 otubugumye kati Cindy wafunira hype wali watya simanyi oba gwe wakikola bw'aba kuba national anthem sho ne bagizzawa okitegeera Sheebah alina we yali agirese Cindy teya aginga Sheebah nti yayimba bulungi set 1 no I felt Sheebah was better but energy eyaliwo when Cindy was performing bwe bakuba national anthem sho yali nga etandika okutandisa fireworks bwe zaatabuka hype ne yesituka entebe ne zisituka
ne twerabira ekibaddewo effect zonna eza stage ndowooza zaali Roja yaziteekawo zonna waite yazikuba okitegeera kati Sindi bwakuba eyo bwakuba eyo okitegeera kati bwakuba okitegeera Sindi oluyimba lwo lwasooka lwali lwamaanyi n'olwokubiri najjajjukira oli yabadde yakyamuddemuuko abantu bafaani ba bato balaba bakyuka bwe bati mu second abasinga obungi bati balina side okitegeera kwanze nakiyigira ku bato ya Good Life ne Bebe Cool oluyimba lwo kyova nkugambe mu after 5 nti bandi ya Sheebah yakyusa nnyo yarimagininga nnyo ennyimba oluyimba twagenda otegeera nti oyimbye enkwataako nga panchi ekoze eki kubanga ezisinga bazitandinga acoustic ogezaako kumakinga vocability yaki so nga bamuwamu chance Sindi ye yajja ali armed with one thing, her voice. Chabwala second round yono byakuba second round nga eri popular ye abagamba bugambi mumpe stand ne mic ali kati second round omanyi waki Sheebah ya musika kuba Sheebah yajja mu acoustic set second round siwe yambala ekigundi kiri kati tumira kati awo ye mistake yali asise Sindi to her game okitegeera abantu bawo ballad zaidi zigenda batwala banga ddene ballad kamu bubiri ennyimba Sheebah zalina zilingala ziwangoona za afrobeat zezisobola awo kati bwe yajja second set n'ayimba ballad yonna she was beautiful byaliyo okay until Sindi came with that same set. There's a possibility mbu Sindi yakyusiza onagaba kati ngeri kati anti ya musika kati Sheebah italina kuwa Sindi kumusika mu eyo game kola Sindi ali stronger so to me when manga music director I'm making sure nti tetugenda wo tukwatawo kati so nkuba nyimba zange nawe nkuba musoza nnyo ebidduka kati kankubuuzi singa Sheebah yajja n'enkwataako nga bwe yali original go down low nazaako ice cream nazaako twesaana nazaako muwe n'agamba ayajja n'ekisasi kimu okitegeera kati nazaako muwe oba mu ndongo nazaako muwe n'agamba kati naawe kola ki aba tulisewa kubanga olimba olusooka bwetabakwata olwokubiri olwokusatu olwokuna the choice of kisasi kimu benalowulira neŋŋamba hype ene yali ezze kubanga ebbanga lyembadde ndaba Sheebah's career oluluyimba lwakoma ku MTV video teyaluyimbanga saaluwulirako nga Sheebah luyimba even playback era ojjukira bwe baamala odduta abantu balabanga bagyefuna ati ennyimba endala nga nnya oba okitegeera okuluzibikira the message yes message yali naye faani watukira okuprocessing oluyimba olwo nti message eyo ebintu bya bato olina okukubirawo omuntu punch esinga straight okitegeera kati ani yawangula bato ewuwo tulaba ali mu kamera yanje ogambe tewakola otya saaliyo naye Sheebah according ku mateeka ago nali wakati nga signe ebuuka nze olaba I'll be honest with people. The battle between Sindi and Sheebah was between old school and new school, which take and you need to understand that both those classes appreciate different things. And they are all available. When you go and you scroll through the people who say Sheebah won, yeah, they don't want to know whether you sing like an angel. They just want what is Sheebah putting on, how stage. You know the baby too. You be yakugamba ka story imba lwa afroma. Obo kitegeera. Era bo argument like their line of argument is why do I have more views for my songs than you who sings well? Which is a valid argument. Lwa bali bagamba nti osologola views. No. Okitegeera kyengamba. Tukyogera ku kati. Sindi era gye yagiramu teyina internet yalina demographic yaliwo internet YouTube wasn't popular here in iTunes and all those streaming platforms you get it's the same kiringa ngogamba nti Fik Famaika aina streams nyingi okusinga Chameleon naye nti wakabi okusinga Chameleon no Fik Famaika aina ekintu kye kati Chameleon aina legacy ye okitegeera which is there but
Fig Fameka naye na wajokugambira nti today omusinga kiringa bolaba ba olunaku olwaleero Chris Brown alina record za Michael Jackson ze yamenya bw'otunulira era abantu boogera ku ba Messi baani naye abasajja bakugamba bagawucho baazanya omupiira bazidane eyo argument Musuza ne Phil Bonge nti Musuza was today and Phil Bonge was there so there was no way we are going to compare Musuza and Phil especially that Phil was dead ate nga luyimba lole wabaddemu otegeera argument eyo kati argument eyo bwogireetera lwaki nkugamba nti wano tekola once they all agreed to battle anti kati kyenkunyonyola Bush why is that argument valid is because of this both of them come from different eras with fans that are still present that appreciate their what their music okitegera kyenkugamba kyakivola abatetwagamba nti because twagenda ogenda mu battle eyo now we know the weak points of each side okitegera Sheebah naye yakyogera lwe n'abawagizi be bakimanyi she can't sing malowoozi g'aba diva okitegeera she has her voice that can make her money era ne Cindy yamugamba nti yetalabangako muntu nga ye ali untalented n'ayitawo okitegeera kyengamba sokandewo katini otegeera kyengamba so buli muntu yagenda kweyo battle ng'asuubira Sheebah okuyimba nga Angel yalina buzibu okitegeera kyengamba kati ate era omuntu yagenda kweyo battle ng'alowooza nti Cindy agenda kuzina acostuminge afune stage presence okusinga Sheebah era naye yalina ekikyamu for me there was no battle. We came to enjoy both artists. That is what they were supposed to do but because waliwo kalika olina omusajja nina ennyumba era ye Cindy kuvadda kadi ye gyazanya Sheebah eri emu tosobola kuyimba kati kyakivola akunyonyodde walinze nekugamba nti I cannot declare Cindy a winner or Sheebah a winner because both of them did what they do best. And what we Sheebah talina kyeyakola kyanjawulo nti beyatuukawo n'atuwa akapera eddoboozi ne libeera nga siriwulirangako and by the way unfortunately ate I was more disappointed mu Cindy in terms of performance because no sikuyimba ngamba in terms of performance because I've seen Cindy on live band performance wali omulabye kuva ku byokuyimba wali omulabye konga z'awantu nga zene seeti ye Kasuku anti kati kyekyo ajja kwata bandi amayi waki nkugamba Roja bw'oba ogenda mu ring togamba abantu nti saalidde kyaggulo oba nazirikitegeera bukasaba bagamba nti mugenda mu Champions League togamba nti era coach bw'ategeera nti gweolina divorce ne mukyalawo agago toli mentally okay. Sheebah knew her strong points, Cindy knew her strong points. Exactly. Use your weapon to beat the other. So me do that? Both of them did. No, I feel both of them didn't do it well because the execution was poor. Sheebah, she put up a better performance than Serena. She did so well okusinga wano. Nalabako Cindy ng'ayimba ne ku launch ye. She did so well ku launch. Era my disappointment was in Cindy. Sara gamba nti bali nervous. Yes, it just sound inakitegeera. But nalwawo kuteke olaba abantu baawogana but nalaba nga tamukanga tasumulukuka oba kitegeera. I think Sheebah was somehow emotions akwata mukochi Sheebah a little bit because they're affecting her performance. She was because the body language was not there. Tudde wali ku Zahara ne Nimrod bali bafaki ekibuzo ekyo njala kikomyawo wo issues zone alien skin zaboilinga taking media houses okitegeera bali when you see Galaxy on social media they've been hard on me on you and you know this side n'abeeno ne babeera hard kati ne kituuka wali ne baclashinga things went very personal kyayingiramu okusasulwa ani aliko payroll waliwo ali ku payroll akikozesa mubazikize mwagala kutta muyimbi wange nze kansaswe namwe mufune effect kati kutoya nze Nimrod so yamunyigira oli wajja nagamba Kasuku nkubira Roja oyo andakaba ojja kujja kumpewa omukulu kama mbaya kubanga olya ku eno YouTube channel toyina togenda kulima
ogambe mbu Roja ndi mulaba mu maaso kitera nnyo kuba bwentyo naye bw'oba andi bwewabeerawo basis omanyi I'll tell you over the years nze Katsi nyinza okufiirako but nga nina grounds eziri substantial bebaga nti Katsi yatamidde n'avuma abantu ngenda kuvuma with the underlying factor of you got drunk and abused people. However, I'm not going to go personal on you or go hard on you without a supporting fact. But so much red paper. Tidaga baba yaliko mu bwenzi. Buli muwala go tumusanga naye aba yenda. Because tuina ka background ko kuba nti try tumusanze ko mu bwenzi kanele tukusanga ne sister wo. In a court our line of argument is how sure yajja mu team yet this is my sister. We already have a case where yali mu bwenzi we yayenda ku mukyala wo. Otegera chembo nyo yali in charge. At first when alabanga bajuinga I thought it was part of the script. It was not. The the thing was supposed to be bali balina okujja ku stage or inside ne DJ ne just to hype. Nabola Roja be mwakubanga eddaye ne mukubanga waliwo international artist ajja ne mujja ne mukuba yo set ya 45 minutes nga katsanga ba yeah no posing and okola chi. But the problem was MC ne DJ bali tebemanyi nga beera bagusooka so bonna ku both sides Jose yali side kati nga chemistry tewali they didn't sit down to rehearse oshitegera amachengamba because singa ne ba DJ ne ba MC baatuula ne bakanya nti tugenda kuvuga tutya ki. I think mwalimu gaps nyingi nnyo ze ba overlooking aba organizers ne ba focusinga nnyo nti Cindy ya performing Sheebah ya performing kati nze nena kubulira example production sijja kunenya nnyo because it was a first time for the organizer so ayinza okuba yetabimanyi and unfortunately yagira mu kivulu of that magnitude kuba nze bampita ndowooza last week ku Monday before the debate this yampita angamba Kasuku oli otya I've seen you doing your thing bichi kyetuwongeramu vibe ngeri wansi so I suggest to him mukoleyo maybe a debate or another press conference or ngamba idea debate already abadde ekola ki weri let us do it okitegeera kati nze nemugano nze hype jengeno chiwa ge mateeka ge mwakanyako era mpitiramu agamu okitegeera so ne bampaga amateeka agamu press conference so kati bagasoma so ne bampaga amateeka agamu tegali nengenda ne ku stage eri stage gaye yali akola stage ye bali bamugambye eki ogenda ku designing otya side eri so ne mbigatta ne tukola ki so loopholes zaaliwo era ojja kola ne ku show kwennyini VIP bagipanga mangu awo bale kuwa bali babyera bali mu VIP VIP baso bali bagiteeka embaga ate VIP bali babagundi kasi no happiness so meza zajja like 6 excusable njagala okubuuza nti omanyi oluusi wetubeera ku events zino tulina okuwa banyini mukolo ekitiibwa. I want to understand, was Toto carried away by emotions? Oba mukwediisi ngoma tuyinza otandika byokwediisi n'ovuma nekinnuma because ayina time we yakomawo nga time ya Nimrod n'agamba ono omuntu musasi oyagala sente meka oveeko biki nga ndabira ddala like it's now it's an emotion. Toto got emotional. That is the truth. There is Nimrod. Ojja kola Nimrod yakomawo eno gene. Nanga mani chichiche tuliko. Omukazi ayogera I don't know. For Sheebah's side this was so personal. Ona kuba ne backstage twaliyo manager wa Sheebah nali nyumya ne Alan Cruz. Manager wa Sheebah twimida upside ya Sheebah. Alan Cruz manager wa Sheebah nangamba Kasuku ono tubadde nga tumulaba wa Cindy ajja kutuweno ngamba daily it was that nengamba Alan Cruz obuza Alan Cruz nengamba Alan Cruz kankuwelekero dewa eri side yo joino kubeerako so with Sheebah's camp Charlie it was personal because kadi ya tomanyi kuyimba Cindy abadde agikanyuze nnyo okumala ng'agikubani ng'agikuba Sheebah buli lwagira bati toyimba live Sheebah. To be honest, Sheebah's before the battle. I don't know if that is going to change, but she qualifies to be the greatest female artist of all time. One, I think that debate is between her and Chance Narvik. To me, and Bella yagambye nti mu bagoti kati Cindy ne Sheebah bazze
yagambye Bella Juliana ne mubagot Irene ne mubagot era tusengeka Cindy Sheebah ne mubagot naye nga Bella mwali asobola okuba mumanyi waki era Bella gye yayimbiramu yali nkakali abakazi bayisi bangu yali Bella ye yatandika style eyo wonna gye bakola ki gye bakuba yagifuula popular ani yagisookamu muganda wago nti yali muyo style ne muganda anti era ye regimu ya Bella Prosipatra no oyo yani omulala bali abakazi nga basatu amagla mutonyo yajja luvannyuma ne waliwo omulala Empress naye wadda Empress era mwabo bonna Grace yayitako beyo sound era mwabo bonna yatutunga bwa saayi mundi eyo yakubwanga abantu nga Kid Fox batulumani basajja biseera ebyo bonna ne Chameleone yagikubanga ye yali style yali eki nga dancehall music agira ddala ba Mentron Summer so bwayogera nti alimu eyo league I can say yes but nemba got era tukola ki because era wensenge ka catalogue zaba abantu bonna teri yenkana muwalo and also the time she has done it oshtegera Sheebah on top abade ku top for so long Fina was 2 years oshtegera Fina yali munyo yali afrobeat naye ekisinga obukulu okerwa kuba kati ekizibu ekiriwo okugeyangano terinda gwawo era terijja kugwawo but me what I'm happy about is in our lifetime we also saw that nze nina ebintu byennebaza Katonda nti bwana mpangazo yingira emyaka 7 nina ebintu byenjo okunyumya si bazukulu bokka NBS eneberawo ebiseera ebyo nga sebo bato olina millions ziwera sijja yes wakati nze ndabye battle ya Bebe Cool Bobby Wine you can compare Bebe Cool Good Life ndabye Sheebah Cindy kati ngenda kulaba Chameleone Bebe Cool eyo ye battle egenda okukola buli kimu wano ate laba ngambye bwa in charge kubanga amagi genkukuba amagi era jatuuko mayize ninga Donny King uliriza bamugenda tegeka labaye mwabategesa ne kyembagalako mwe mumanye ekitambula nze Donny King oshitegedde oba in charge bobadoko nange mbwagala kufaati ettooke lyatutte mbadde ndirabira ku side eno Friday mukavana amakipa gadega nga basasudde baba we no wonder yajiziza ko 50-50 no but honestly for me like I've told you it's so called battles kizibu nnyo okutegeera omuwanguzi okujja nga one of them as kati nga wala ya Bebe Cool ne Good Life yayimba nedduka neno kali ngakunyumisa no music yabwa kubanze yali producer wayo nze nali ekusiwa mu kimanyi amateeko okajjukira bulungi batugamba kusaa mukaga ze tukola ki ne ennyimba nyingi zera bwenzi kubuleze tayimba zina off head batugamba nti tukoma saa mukaga oba kitegeera but jukira fa abalitandika sawa 2 batandika lumu okitege ngendo bwe yabadde ne batuka tetusuka sawa ki mukaga reason nti cricket over waliyo bize sigino nga naffe tuliwa so ne batuka masaa mukaga era bwe zawera 5 kitundu abapolisi bajjawa kati bwe bajja era jukinze nabuuka ennyimba nga 10 nengenda ku last set kati bwe bajja Bebe Cool n'abatwala mu kasaidi n'abagamba tuleke tukole ki tweyuze tokamwe mumaze kuba n'ebikumba twajjayo ebyali byasise ne tubikola ki ne mu byambala kati kuma battle kiraba era kyenali njogera nti n'ennyimba zikyuka togira kumuliro kabuze nawulidde kino wakinga bagenda ke wa Sheebah obagambi nyimba bayimbe ntono naye nengamba kano kenyini ke bakugambye nange bayize okumpa focus ne bagamba gende erisemberayo aiso ekintu kyansise kubanze byadda nali mpagira Sheebah ate ng'okiraba nga music omumanyi wano kangana baba mwandaba kintu kyekutemu naye nga kuba we yakoleddeyo set ya acoustic nabadde ne Sam Mukasa nga fena tuwagira Sheebah muleno Sam wati Sheebah akoze ekintu kino ekyaki kavudeko mulimu n'engoye ziwangula battu naye manyi nti round ye yasoose bwe yawedde eyasimbi Sheebah ng'akube yeya waliwo eyagambye omu ku bwe mwabadde nabo
nadduka paka mu tenti ya Cindy. We nabadde nabo. Wabadde Ne Sam Mukasa kwe babadde. Nabadde ne Sam Mukasa. Selector Alwamiti sabadde naye. Alwamiti twakoma kumira naye bisana. Nabadde ne Sam Mukasa. Kubobe no mentioning omuyimbi. Ivan Selector. Chameleon gogamba. Ne Chameleon yabadde maaso gafuta yabadde na. Yadde se mutedi ya Cindy. Kasuku akosenze. Alimba. Nze nyogeddeko Kamili. Naye omuyimbi yadduse n'agamba Cindy tufa koloti ne bwoti. Ye amutwinize. Nze sikugambye. Ogambye Kamili teyabadde ku mmeeza yabadde wa? Maaso. Yadde maaso. Naye muyimbi kayabadde okujja. Kale. Okujjaho ng'ogamba bitu. Nze kugambye omuyimbi bitu baali ba Sheebah. Anti balangirirawo ngalomu. Nali nabo. Kwa naye Chameleon bamuwayiza kwa Chameleon bwe yayituuka yatuula. Nze sigambyeko Chameleon. Anze njogedde bwe bakoogera Chameleon. Bawe namusanga. Samulaba kwanza maybe awo kwanza koma koogera naye ng'agamba agenda nakasongola kati kwono. Ate backstage namusanga yo police man yali. Kwa wali backstage ina byewalaba. No go ali ono yali in charge. N'agamba tufa tugenda bannaye tugenda. Banze yayantuma eyabwe ne ba Wizo. Eyabwe Wizo ne Palas. Gendo nangire. Neze kye nali manyi ebyaddala. Tumi singa Sheebah yasengeka ennyimba ze bulungi. Yali teyetegana kubeera mu bino bya Sheebah yadikira yalinze nti ye wina ne pate nekolebwa. Yeah, mutuufu. Because you know the thing is elements singa. Omuvuka yali kwanika ati n'agamba Lilian yali backup wa Sheebah. Lilian n'abyegana. Naye abaana ne bagamba nti bw'ate yali backup ku pate ya Sheebah yabadde akimyeyo kinga twamulabyeyo. Cindy we yayimbanga naye. Federation yakoze party. Federation congratulating edozi ya Lilian ndimanyi. Lilian ya backinga Gondi. Ani ya backinga Sweeter Than Coco yali Chandiru yali Lilian. Sweeter Than Coco bali bombi Chandiru ne Lilian. Anyway, the discussion always continues. It's a pleasure having George Bush on the set. Nemusajja wange Roja. Roja ni awangula. Roja nasema yo kuba naye wano yangamba ndabuleta amale mirundi ave ku sister we nampeera watamale yali agamba tunula wano njagala tamala kwambale bulungi nalikola tamale mirundi nayambala kati nali nfudde nagamba akavubukaako tasobola kati nga bwe side eno batuwemu nwaji oyo fiye Kena yete mtutawa. Kunyimba si kuzina. Ate kunyimba ki ayina musobola nwaji. Fiya sobola nwaji. Mwagala mwagazi kola sente. Tugenda ku YouTube tuzibale. Pazi ngoyagala kola sente. Tuzibale lumukulu. Na yechi ekiwala ekyo kinwaji ekyo. Neba naye walabye nwaji. Nwaji yefuna katulika na kwa magulu. Bobo yimiridde boti ngolabe. Kasuku bye. Yo gym kulekedde live. Yo gym. Okay. Until next time, bye.